things. I hope everybody is doing it just right. Okay, now this is a quick one tugenda kulawo nnyo. Ngenda kuyita mu speed njogere ku nsonga 3 nga zonna zibadde psychological nga zibadde ziyamba mu 7 okufuna obululu obuli legit n'okutta obululu bw'ow'amaanyi ku ludda oluvuganya government. Mpuliriza bulungi bw'omala okukawuliriza vuga video eno. Ensonga esookera ddala ye psychological talk oba ye psychological statement gye bakuze nga batufiidinga mu mitwe Bannayuganda fenna especially abazaalibwa 1990 oba okuviira ddala mu 1980 mpaka olunaku olwaleero. Enjogera ebadde very simple. Akalulu tekajjaako mu 7 ye mindset fenna gye batusizeemu ng'era ebitundu 9 ku buli 100 bikkiririza mu njogera eyo. Sigamba nti nze ngiwakanya naye njagala kulaga bw'ebadde yamba mu 7 okutta obululu bw'omuntu ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti mu ngeri 2. Engeri esooka kwe kudiscouraging omuntu oyo abadde agenda okulonda ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti okutaninga up ku tallying center okumulonda kubanga alina mentality nti akalulu tekajjako mu 7. Mu nkola eyo aba azannyidde ku bwongo obwo okutta akalulu k'omuntu abadde alina enkiza oba enkizo okumujja ku bukulembeze bw'eggwanga. Enkola ey'okubiri gwe kwe kugenda ku ballot box ng'olina endowooza nti akalulu tekajjako mu 7 wadde nga tomwagala n'otamulonda n'otalonda oyo ayina amaanyi okujja mu 7 mu bukulembeze n'omaliriza ng'ossa akalulu ng'olenze Katumba oye ng'olonze Kyalya ng'olonze omwana we wamwe ku kyalo ng'olonze Nobert Mawo ng'olonze Patrick Amuriat Oboy simply because oli mu kutta kalulu nga toka wadde oyo ayina amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti ng'okattidde ku muntu omunafu kubanga ogenze ne mentality nti ne bwe nalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu tekagenda kujjako mu 7. Mu nkola eyo babeera bakuzannyidde ku bwongo n'oyambako mu 7 okutta akalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusookera ddala gwe n'ogaana okujja okulonda. Ekyokubiri naawe abamu ku bazze okulonda ne bamaliriza nga akalulu bakattidde ku ba candidates mu 7 baatuteerawo abasigadde kubanga yakitegeera opposition yagiteekawo tesobola kwegatta kuleeta candidate omu. Ekimuleesa ba candidates abangi kubanga oyinamu endowooza nti akalulu tekamugjaako ogaana okulonda candidate asobola omujja mu kulembeze omalirize ng'olonze candidate omunafu simply because oli mu kutta kalulu. Senga ojja n'olonda n'otuuka ku ballot box n'olonda oyo ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti bano bonna bannamba lugye gano bamma akalulu ogenda kwongera ebitundu nga bya 8% ku bululu bwa namba 2 oba ku bululu bw'oyo ayina enkizo okujja mu 7 mu kalulu. Mu ekyo ogenda kuba mu beatinze psychologically ng'omukubidde mu system gy'abadde akozesa yennyini okendeeza ku bululu bwa namba 2 ayina enkizo esobola omujja mu kifo ekyo. Ensonga ey'okubiri bagiyita reward power. Reward power kika ky'amaanyi ababeera mu bukulembeze abayina resources z'eggwanga gye bakozesa naddala ng'ebiseera ebyakalulu bigenda okutuuka ne bayita mu systems ze bazimba okuviira ddala wansi ne batandika okugaba endokwa ne batandika okugaba ssente ne bagaba looni specifically mu bavubuka ne mu bakyala babeera batagetinga percentage eweza nga 5% mu ggwanga lyonna eri abantu abagenda okulonda nga basinziira ku rewards zino ababeera mu bukulembeze ze bazizaayo wansi. Towakana tulina bamaama bangi batata bangi abavubuka bangi abalonda simply because babawadde ekitole kya sabbuuni abalonda simply because babawadde endokwa babawadde ebitooke babawadde kasooli babawadde omulwemba abalonda simply because sako zaabwe ez'okubyala ez'abakyala bunigiina babutaddemu ssente okuyita mu babaka ba NRM okuyita mu LCs zino. Gw'olina mulimu kinange kwe kubuulira mami wo ne ddadi wo nti senga omuntu yenna akuleetera rewards busente ndokwa bikwate bw'omala bikwata nyiiga ng'ekikunyiiza lwaki abireeta wabula omwaka gumu akalulu katuuke mu ekyo obwo busungu bunterekere era mugambe mami obusungu abutereke bw'amala okubutereka bw'atuuka ku ballot box tekamutanda okulonda simply because bamuwadde endokwa bamuwadde akasente sako ye yafunye sente alonde nga yeekalakaasa lwaki eyaleese sente zino eza sako teyazireeta ng'omwaka gutandika nga ekisanja kyakaggwa lwaki azireeta akalulu kagenda kutuuka. Omuntu oyo njagala omukubirize
alonde akutte ekyokubiri oba ow'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti nga yeekalakaasa okumumanyira lwaki endokwa zino bazireeta akalulu kanatera okutuuka. Bwe tunakendeza ku percentage eyo ng'ate ebadde ekitono nnyo ekola 7% ku bululu bw'eggwanga ne tugigatta ku w'amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti, omubbi w'akalulu kagenda kumutuulamu. Point eyokusatu yeno gye nkola. Fear of the unknown. Ye psychological statement abarugimu gye batambuza ne bajjajjaffe abaalaba ku lutalo luno bamaama baffe bakitaffe eyabatuula mitwe nga tuyina ebitundu bya 10% mu ggwanga Uganda ebironda out of fear nga balowooza senga rugimu ene ya NRM eva mu bukulembeze entalo zigenda kudda ate ne NRM ekitambuza nnyo ne ba propagandists baayo nti Museveni bw'aba taliwo Uganda egenda kutabanguka. Bw'olonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Uganda egenda kutabanguka. Mpuliriza gwe muganda wange. Weetaaga kusomesa maama wo ne taata wo nti gyakoma okulonda regime eno. Buli ekyatwala maama wo ne taata wo mu lutalo nga Museveni yabakulembeddemu. Eno gavumenti kyeri mu kuzimba. Ekizimba eti nti eremesezza enkola zonna ez'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Mu ekyo maama wo gyakoma okulonda regime eno atusindika mu kkubo limu lyekkubo eryokukwata mundu nga bo lye baakwata. Mu ekyo engeri gy'osobola okugamba okumatiza maama wo ne taata wo obutalonda regime eno eryemu kwe kulonda opposition, kubanga gye bakoma okulonda Museveni n'akomyawo buli ekyabatwala mu nsiko. Tugenda kwekyanga tubeere nga tusigazze ekkubo limu lyakuddayo gye baava. Mu ekyo tuyina okukwata percentage eno ebadde eronda out of fear of the unknown. Tugigambe gy'okoma okulondera mu kutya oli mu kuzimba ekyakutwala mu lutalo. Oyambako regime eno okutema ekkubo limu lyokka erya Museveni lye yakwata ery'okuyiwa omusaayi. Mu ekyo twetaaga okusomesa bajjajjaffe bamaama baffe abaana ab'obuwala bazadde abaana be bagenda bamatiza nti olonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kuba olonze obutabanguko mu ggwanga. Bwe tunakendeza percentage eyo ebadde eronda out of fear of the unknown. Gwe muna Uganda abadde alonda simply because olowooza bwe nalonda opposition, bwe nalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Uganda egenda kutabanguka. Bwe tukwata percentage ezo 3 abadde bagana okujja okulonda olwokubanga balowooza akalulu tekajja ku Museveni, abadde bagenda ku ballot box ne batta akalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa mentality kye balina nti akalulu tekajja ku Museveni, kankattire ku Kyalya, kankattire ku Abedi Bwanika, kankattire ku Katumba Oye, ne bagana okawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukonverting endowooza zaabwe ne balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukwata abantu bano abadde balonda out of rewards olwokubanga babawadde endoka, babawadde sabbuuni, ne tubakwata ne tubakonvertinga ne balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne tukwata abantu abadde balonda out of fear ne tubasomesa ne tubajja mu mentality eyo eya fear of the unknown. Tugenda kuba tuguzeeyo ekitono nnyo 20% ku bululu bwa Uganda nga tubongedde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Teweerabira, twetaaga just 50% plus 1 eno gavumenti okugikuba ekigo. Point kyenkulu eri mu byonna bye njogedde point esatu. Esookera ddala kwe kuleeta omuntu abadde talonda ku ballot box. Kwe kuleeta omuntu abadde agenda ku ballot box natta akaluluka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akamuwa. Kwe kuleeta omuntu owokusatu abadde alonda out of rewards n'alonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne tuleeta omuntu abadde alonda out of fear of the unknown n'alonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda kuba tufunye eddoboozi erya munnayuganda eryawamu nga tugasse abadde batalonda, abadde balonda out of fear, abadde balonda out of rewards, abadde tebalonda n'abadde batta akalulu, nga senga bazannyira kalulu kaffe tugenda kubeera ne munnayuganda ogwa eyeekalakaasa nga yeebuuza nti byonna tubikoze tulonze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, lwaki tawangudde? Awo we ŋŋambira munnayuganda ng'amaze okulonda senga akalulu ko tekaweebwa kitiibwa ng'olonze mu nkola ez'essatu oba ennya, vaayo weekalakaase. Tugenda beera n'eddoboozi erya by 2026. Tambuza message gwe va mu muzannyo etuuke ku muntu oyo asembayo.
Salio.